Ssaabakenyuzi Ssaababbi omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ate amaze okuba nga atuusibwa ku CID wano Kireka okwetaba ku babaka abalala abagenda okuba nga basojja kajjojjoji w'ebibuuzo lwaki bakwata ssente ya Munnayuganda ne bagyegabanya, bayita mu tteeka ki, ani yabatuma, lwaki babanga bakola ebintu webiti. Museveni nno kaakati atabuse ate nga naffe tumugamba nti munnange yongeza ddala enguzi esusse mu Paalamenti oluvannyuma lwawoono Maama Kizigwe gwe kyatabula obwongo lwamuwa obuyinza okubanga ye Speaker wa Parliament. Ebintu bingi tubiraba, ebintu bingi bituuseewo, naye twongera okujjukiza mukulu President Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency, nti ensonga eno tugikwasize ddala maanyi kubanga bano balowooza nti bo bategeera buli kimu era balowooza nti bagenda okuzannyira ku Uganda era munnange batuuka n'otulowooza nti tuyikyalina sse ku ggwanga lyaffe. Ffe tulina okukkiriza nti bino byonna bijja fuuka lufumo singa tunaba nga tuyimiridde wamu nga tulina ekigenderera kimu era nga twagala eggwanga lyaffe lisigale nga tutambula. Mathias Mpuuga Nsamba yafuna okulabulwa era twamulabulwa, twamugamba, twamubuulira naye Mpuuga yagaana okuwulira. Kakati kye tuyinza omugamba n'okumutegeeza nti nga bwe yagaanira ddala okuwulira n'alimirako ddala era n'ategeeza nti tagenda kutuwulirira ddala, agenda Gasumba Fulanka akuba Mpuuga ne bu bloga bw'enaalemu abo bu YouTuber bwani ojja buwulira nga bukuba Mpuuga. Kati gwe munnankyukakyuka n'omutwe gwo omukalu oliko information z'obwo obusajja z'otambuza z'obunya mu bantu. Nti olaba ne gundi abitegedde, leka nkubuulire, bali abasajja eyo projekiti yaabwe. Eyo projekiti tebasobola kukuba projekiti yaabwe okujjako nga balina akabadi. Kati gw'ogenda kukiraba nga Mpuuga ajjuzza abantu. Mpuuga agenda kujjuza abantu, balamu ajja basomba okuva wanawa okumakinga sure nti bajjuza. Nga bwe bakikola ku Muhoozi. Bwe bamala okujjula, abantu abo bennyini be mulaba bawoza Mpuuga yabba, Mpuuga ababeenaalemu bagenda tandika okyusa akalimi, batandika ogamba Mpuuga w'amaanyi, Mpuuga ndazeeko, Kyagulanyi tajja sobola Mpuuga, nkirabye, Mpuuga w'amaanyi. Bwe batyo bwe bagenda okikola. Kati gwe atambuza information yaabwe obayambako. Ziri projekiti zaabwe. Gwe tunuulira Mpuuga ne mu Paalamenti baani abaleeta ekiteeso eky'okumugyamu obwesigo, si beenaalemu be bakitandika. Leka nkubuulire, balina kye bazimba Mpuuga kati ssaawa zino. Bagala muzimba nga kino ekivubuka kyammwe ekyebikoola, nti kyatuuka ekiseera nga tukikubye nga tekiri mu mawulire twakijjawo. Kati bo bafuba kuleetawo bantu bagenda tusumbuwa. Okitegedde? Kati ekyo ekivubuka ne bwe kikola ebyekisiru bitya bakimanya abantu tebakyagala, bakikyawa. Naye ne bwe kikola ebyekisiru bitya bo bawaana buwaanyi, bu mainstream, bu radio ne bu TV bonna ne bu bloga bwabwe. Bobo ali miskini alemeddeko, tebajja musobola, gundi alemeddeko, tebajja musobola. Kati ne Mpuuga bagenda muzimba bwetu. Kati gwe osharinga information zaabwe kubanga olowooza bakuba Mpuuga. Kumbe obayamba. Nti omuntu oyo yali amukuba bwadda n'akugamba nti omusajja w'amaanyi naawe otuuka n'ogaana ono yali amukuba olaba naye akkiriza, kitegeeza omusajja alabika w'amaanyi. Bino bye bakola. Eno vidiyo ngikoze nga 12/3/2024 Juuni. Gitereke for future use. Mugenda kulaba Mpuuga, mugenda mulaba, nze nkubulidde, mugenda laba abantu abo kye bagenda okuzimba Mpuuga, bagenda muzimbako bwe bati. Okitegedde? Batandike nga ne waba akoze kya kisiru bagavuga oli Mpuuga nkubuulira, ogenda laba abantu ku mikolo gya Mpuuga nga bajjudde, baasi zijja basomba okuva ewa newa bamakinge sure nti Mpuuga ajjuza. Eri projekiti yaabwe. Kati gwasharinga video ya simanyi ya Tamale Mirundi Junior, Tamale Mirundi Senior, ng'oli wankyukakyuka tomanyi lutalo luno era abantu abo tobamanyi. Gw'olwokuba mbu ayogedde ekirungi bukati otambuza. Muganda wange tomanyi bantu bano. Abantu mubaleke buli omu abeere gy'ali, ayogere by'ayogera mu batunuulire. Nkubuulira naye bagenda kudda bonna mu myezi 3 ogenda balaba nga bonna tebawagira Mpuuga. Nkubuulidde
era nga bawagira ebibiina bya Mpuuga oba bawagira activities za Mpuuga. Teeka wabiri bali reportinga wa Sale direct oli Mpuuga project yaabwe tebasobola kukuba project yaabwe okujjako nga balina akabadi ke bayisaawo. Nkubulidde abebaza ate okunonda temuba kunonda omukulu Mazongoto obeereyo baboyibo ne bakufumba wamagodda bali bakisekka baveeko kugulawo oli Kanyama omanyi bali ba politician nabo balina ebizibu kali mukusajja watu ali mukutalaga nagambye presidenti mpomoze ku mirimu gy'ekibiina nzije njogereko eri abalonzi bange bagambe nti mwalya neza federation bagambe nti anti munnaye abalonzi bange nti batuwa sente za federation obuwumbi bumeka ne tubugabana nakyo kibagambe lwaki tokibagamba beka nkubulireko we mwamala okulyeza za federation music industry yaterera kimwagala ogezako tugamba gwe tolina na moral authority kujja mu Mpuuga bwesigwe kubanga naawe oli mubbi naawe weetaaga obbuulirizibwako sente za federation zaali zigasaaki zaali ziyambaki zayambaki ku music industry ngenzo okuwulira ng'otandise okutereeza olulimi Kyagulanyi gwe wayitanga principal kati sawa zinowooza president wange ndowooza olabye ojja muwulira bwazitowa naye ezo statement ze wakola principal n'okyogera emirundi 6 mu statement kigenda kukulondoola paka togenda sigalayo nze nkubuulira nze njogera n'abalonzi ebyaddala nga tebalina kye banneetaagako ndi mwavu munnaabwe nkubuulira gojja wozeeyo ku media kwebyo bya media leka nkubuulire ku media kasita okubwa ne ku ground toyinaawo nkikubuulidde ku media kasitoba nga toyina media ne ground togiyina kati ate yeffe media we people power warriors online warriors ku media tulaba tulinga zikamunye ante nanziwanikeri nenengera nenga kano sikatufu nkubuulira tebakulimba nti oyinamu impact nejo nti osobola okudda sente zo zi saving ano nkutaasanga ngeyatuyimbira Mazongoto nkutaasanga eyatuyimbira Mazongoto nenga wayi Mazongoto kato sente zi saving otherwise ogenda zonoonera bwereere gwe wayita cha president principal emirundi 6 gwe towawadde principal magezi eyo statement egenda okukukuba tolikiddira nze nkubuulire ne bw'olikumba Kyagulanyi ebigere president n'omudda mu bigere n'otandika wallahi todda nkubuulira tugenda kukukuba ate olwedde tunaatera n'okutuusa mubaddewo abantu 7 atokwata microphone lwaki tobakubye kaama kubanga niwe wali ogeredde mu kaama baaliwulidde kati sawa zino osiibula n'omulalo ali akasasiro wewe oli bulungi muzeeyi Tamale mirundi junior akuba Mpuuga. Tamale mirundi senior akuba Mpuuga. Gasumba Fulanka akuba Mpuuga. Ne bu bloga bwena alemu abo bu YouTuber bwani ojja buulira nga bokuba Mpuuga. Kati gwe munnankyuka n'omutwe gwo omukalu
oliko information z'obwo obusajja z'otambuza z'obunya mu bantu nti olaba ne gundi abitegedde olaba ne gundi abitegedde leka nkubuulire bali abasajja eyo projekiti yaabwe eyo project tebasobola kukuba projekiti yaabwe okujjako nga balina akabadi kati gwogenda kukiraba nga Mpuuga ajjuza abantu Mpuuga agenda kujjuza abantu Balamu ajja basomba okuva wanawa okumakinga sure nti bajjuza nga bwe bakikola ku Muhoozi bwe bamala okujjula abantu abo bennyini bemulaba bawoza Mpuuga yabba Mpuuga ababenaalemu bagenda tandika okyusa akalimi batandika ogamba Mpuuga w'amaanyi Mpuuga ndazeeko Kyagulanyi tajja sobola Mpuuga nkirabye Mpuuga w'amaanyi bwe batyo bwe bagenda okikola kati gwe atambuza information yaabwe obayambako ziri projekiti zaabwe gwe tunuulira Mpuuga ne mu palamenti baani abaleeta ekiteeso eky'okumugyamu obwesigo si beenaalemu be bakitandika leka nkubuulire balina kye bazimba Mpuuga kati ssaawa zino bagala muzimba nga kino ekivubuka kyammwe ekyebikoola nti kyatuuka ekiseera nga tukikubye nga tekiri mawulire twakijjawo kati bo bafuba kuleetawo bantu bagenda tusumbuwa okitegedde kati ekyo ekivubuka ne bwe kikola ebyekisiru bitya bakimanya abantu tebakyagala bakikyawa naye ne bwe kikola ebyekisiru bitya bo bawaana buwaanyi bu mainstream bu radio ne bu TV bonna ne bu bloga bwabwe bobo ali sikini alemeddeko tebajja musobola gundi alemeddeko tebajja musobola kati ne Mpuuga bagenda muzimba munzimba bwetu kati gwe osharinga information zaabwe kubanga olowooza bakuba Mpuuga kumbe obayamba nti omuntu oyo yali amukuba bwadda n'akugamba nti omusajja w'amaanyi naawe otuuka n'ogaa naye ono yali amukuba olaba naye akkiriza kitegeeza omusajja alabika w'amaanyi bino bye bakola eno vidiyo ngikoze nga 12 olw'okusatu 2024 Juuni gitereke for future use mugenda kulaba Mpuuga mugenda mulaba nze nkubulidde mugenda laba abantu abo kye bagenda okuzimba Mpuuga bagenda muzimbako bwe bati okitegedde batandike nga ne waba akoze kya kisiru bagamba oli Mpuuga nkubuulira ogenda laba abantu ku mikolo gya Mpuuga nga bajjudde baasi zijja basomba okuva ewa bamakinge sure nti Mpuuga ajjuza eri projekiti yaabwe kati gwasharinga video ya simanyi ya Tamale Mirundi Junior Tamale Mirundi Senior ng'oli wankyukakyuka tomanyi lutalo luno era abantu abo tobamanyi gw'olwokuba mwayogedde ekirungi bukati otambuza muganda wange tomanyi bantu bano abantu mubaleke buli omu abeere gyali ayogere byayogera mu batunuulire nkubuulira naye bagenda kudda bonna mu myezi 3 ogenda balaba nga bonna tebawagira Mpuuga nkubuulidde era nga bawagira ebibiina bya Mpuuga oba bawagira activities za Mpuuga teeka waabiri bali balipotinga wa Sale direct oli Mpuuga projekiti yaabwe tebasobola kukuba projekiti yaabwe okujjako nga balina akabadi ke bayisaawo nkubuulidde